Rubu. Mbadde ng'omwaka guno gwo neetaaga awaadi kuba nkubya abantu bangi nnyo. Natandika n'abayaye ba people power mubamanyi bangi. Naye kyenkoze embwa ezo. Kyenkoze embwa za people power. Nazo zitegedde ziba ku peegi zange kwe zikomentinga ewaazo zaavaayo dda. Kabenje okwerijja kuyisima kabenje. Kabenje kennyini. Okitegeera kabenje kennyini tyakabenje k'emmotoka si ke kabenje kokka n'okusanga ichuli mu by'okwogera kabenje oba ogudde mu kabenje ichuli Ashibaga yasooka n'asala ekkubo n'avaayo ne tutoba n'avaayo n'agamba mpanise nzize ne mugamba I love you ne wajja penge ne tutoba bapenge tukuba penge nga muzito twakuba penge paka ngatumwe vao tutachamusa wewe ne baleeta kimatumpa gwa kyaveeyo ttaki kitunda bakazi kirina ogutwe weeguti tegujja mu kamera ebiiso oyinza tekiraba kirina agatama Mukama Katonda alina engeri gyakikola okusanga lumbuye kabenje kennyini tukuba lumbuye twakuba lumbuye lumbuye nga tagenda ne twakuba lumbuye mpaka ne twamusa wansi dead ready netusanga kati waliwo yeekolera still nze sikyukamu nze y'omu abalala baveeno webeerippireeri simanyi ate Bobi Wine nze siri ku ebyo. Once you are against Museveni you are against me straight. Tombuya n'ebyo byonna sisobola kwesonyiwa nga weesimbye Museveni ne Uganda sisobola. Nkubeera mu kutu buli kumakya ne nkubuuza ojjako ddi Museveni ni kompongo di nze ichuli kasita weepanka ku ggwanga ng'oyagala difuga. You must explain to me every morning. Leero ndi mulwadde naye olina okunnyonnyola ogenda lijjako otya. Kapererugadde aleeri magere yeebasa alinda New Year ali mu ddiira atunga Christmas mu nsi bleedinga ali mu nnyumba yasiba birabo wazannyira mu musenyu wakola bu video bwa TikTok nti yayagala ofuga eggwanga kuki ichuli I can't sleep. The moment wewe jambo yagala fuga Uganda just be aware nina ebibuuzo 1000 yes every morning mbabuuziza ebibuuzo amaaso ne gabakanuka. Where are they? Disappeared and nowhere else. Chuli alone up to now babulwa na competinga balina yeekolera yalwala measles ne polio same time yako guard ne wayambala enkofiira emuyingira mu buyingizi yoyagala ocompetinga ne ichuli no one years and compare they are no you are dead already ku start yennyini kuchoka tukumenyera bano ba Mr. Frost ne mukwatako njamu bolwi kumanyira bwasala video nangatagatere you Mr. Frost oba oyagala kwegatta ku luno olulwadde lwa measles simanyi lumikisimu zifane njabba kuba mwenna. I am here to defend what we have. Mumagala destroying actually you must go through me to destroy Uganda. Twakuba kirumbi ekipropagandist ne tukisuula wali ne tukubya bino ebyazimba omutwe nga kiva mu nda ya maama waakyo kinnuwa mutwe gwawanvuwa guti bakinyiga bubi mu ddwaliro bakituulira nga bakizaala kati omutwe gwa nnuwa mutwe weeguti okitegeera nnuwa mutwe kabenje ne bw'omulaba disaster talina kintu kyoyinza mwegombako balina agafeesi alinga Al-Qaeda simanyi lwaki balinda okukwata ebivubuka weekityo bakiteeke ku CMI bakikuba kibooko nga ze bakakwenza embwa teridde yakakuwenza simanyi lukira basajja twakuba oyo kwerijja ku ggwanga ku Uganda tukuba oba okoze akabenje kennyini okweyogeza ku byotamanyi kati mujjako ddi Museveni ne betusoke tubiveeko mujjako ddi Museveni mwalimba eggwanga mu myezi 2 tugenda mwaka mulamba ali magera atagala mwaweyekeeza mu lujjabo twakutuma kuba bukonde oba kujjako Museveni ali omusajja taswalwe asibisizza abaana b'abandi ku baana b'abandi kwaliira omusaayi gw'abaana kwanywa mukazi we kwanyiririra obwana bwe ne bwesolosa mu kibuga mwonna ku musaayi gw'Abannayuganda
Kapere Lugadi oyo ali mu nnyumba asiba Christmas tree mu nsi gy'agamba nti ebulidinga bw'omusango oyinza oli waddembe omukuba ejjinja oyo oli waddembe omukubirawo ejjinja ali waka mukazi we yeetonaatonda bali awo basiika obunyamanyama bwe baaguze buli mu oveni zeze embuzi egamba mbu Uganda mbi eri mu Uganda terina kyekolawo yeebase magere Gasiya zukuko jeko Museveni Kapere Lugadi wali olowooza mmere Museveni oba olowooza babadde naye tuli basiru gwe ndowooza otuwulidde tutacamusa weewe ndowooza ebyeggwanga kati wabivaako wali weesiba ku Joe Biden ndowooza obadde obulayo kwesiba ku Pere kati Pere afudde weesibe ku Messi omanyi teweesiba ku bantu woowe simanyi bampise mu Harvard simanyi buno ngenze kukola mu toyina kosi gye wakola mu Harvard toyina kosi saagaana kunimba ku bya Harvard ate Lubongeya engeri gye yasomerayo yali yasobola otegeera nti leero waliyo baza ya university ne bakuga yingira toyina kiti kye wasoma ku Harvard I am here muntu yasoma mu Harvard wote oyogera mbazungu Kapere Lugadi wasinanye esabene yatta abantu milioni 5 bogus oyo nubiya niri yoyo gwatwala nayogere mbazungu omwaka guweddeko Museveni omujjako di ali magere mu bupiro weyebuzabuza fucho kubuulira abantu lwajjako aleesa omutamiivu Kasimu Ouma eyeegwamu edda talina na bikonde wabula yatandika n'amasannyalaze yasigaza sola nesimuleko muzannya now you stop no you need energy no aleesa omubbi w'obusimu mu Amerika yalemera wano sente yazoonoona yalinako ku sente n'aba n'amaalo mu Amerika n'anywa omwenge Gasiya gwaleetedde akooye bannayuganda ababbiremu kati yalwanye nani where is the gold medal eriwa gye yawangudde eyembwa mwe tutacamusa weewe tujja obacamusa. This is a year gone by tajjangako Museveni beewuuba ku katebe ne baleega obubuto n'obusaati waliwo abagula amakanzu baba balinze kuziika buli awafudde omuntu n'aleeta omuto gumulinga enseenene gumusongodde gumulinga enseenene taziikako waabwe lugunjiri. You have never seen Lubongeya going to bury somebody in Western Uganda. Yesiba mu Buganda ndowooza yasetinga batte n'abantu. Yes, I've never seen Lubongeya going to his village to bury somebody. Mwagala tugamba Lubongeya jaza tebafa babeera wano Segirinya eddwaliro baali tutte tebamufaako ambulance za Segirinya baziwamba tebamufaako bamanemeka bajja banaku nga basiiwuufo mbwe simanyi twasoma Harvard nga yenna yasiiwuuka osoma otya Harvard n'ojja mbatunga wasiiwuuka wooti ku baana b'abanaku kwafunidde akanyamanya ichuli ate 2023 mugenda zanya mulimbamu you joke a lot musiranye tegera kanyanga ezanale kati Zex yayimbya atya ewa Bebekulu Zex nga temwamuse temuyina sente Zex muyimbi kati oyo Kapere Lugadi agana Zex okuyimba ayina omukolo gonna gwagenda osasulako Zex yabadde kiwaatule kikutegeeza ki ensi ya normalizinga dda mwali mulimbalimba abantu mbwogenda abantu noyogera ku nze nyimirira wali ekyanja ninjogera n'ababoda nga bonna ba Bobi wai nembagamba oyo Kapere tasaayitamu nga weetuli at least okufa ne tuggwawo nga tewali waayina nakyankoze byagwawo ebintu byanomalizinga oli Kapere yali yerimba yekka yali anoonya busente kubanga mu music bwali bwagaana sengawo ba Solomoni basiiwuufu kubanga music yagwa dda naye mujjukira n'akayimba teri mwana wa mugagga mubi waliwo abaana b'abagagga betuzze tulaba bakyuka mu ndabika naye nga woddayo emyaka 7 emabega weewuunya balinga abeeyerusa balinga abava ku mwezi naye nga emabega myaka 5 olaba ku baana abo weewuunya toza abo bayaaye music aba yalema
n'asala ddiiru kati mubuuze naawe ali abroad olinda ki okuggyako Museveni yamala Vietnam ennaku 4 Kapere Lugadi ali awo atunula n'agenda America nadda atunula ali mu lujja choose one oyagala kuba bikondo oyagala fuga gwanga naye omuliro oguwulidde tubacamusiza yonna gye mubadde kati gwe naawe wennyini bufuutu soja obwaggwamu amaanyi kubanga tubucamusa tukasanga ne tukacamusa ne tukagaba mukama awaaliwa ng'ajja ng'asobola okujja oyo takukima gwe mbulyalo omulabako mu kkomera lya Seggirinya mbuulira nti walabako Bobi Wine ng'atendinze kkooti ya Seggirinya yennyini ye yamulokooma kubanga Seggirinya yali amutidde Seggirinya yaleeta embeera nga by now senga Seggirinya waali Seggirinya was going to be more popular than Bobi Wine because Seggirinya yalina omutima gw'abantu si muyaaye kwekkusa mbu mukazi wadde walabike ne wookola otya era omukazi omukulu alabika ne bw'omuvuga ku booda owulira ng'anyeenya nga emputeza bbiya nkamufumbiro tomulaba atambula anyeenya oyinza olowooza oli yeetisse ensawo y'ensigo za vakedo yes kakati abantu bajja bakkuse bakazi baabo abaali basiiwuuse naye nga tewali ggwanga lyonna lyasobola kujjako wendi mu bwavu bwendiko ninawo akakadde kangaaka kamu wabula olunaku lumu munkolere emmirako nkabawo wabula olunaku olu you idiots manopo mbusimanyi diaspora chapter okumanya muli idiot ate ne mulonda abalwadde basiriimu mbuno yakulira chapter n'akanula agaasa nawe Jankolope wangamba nina siriimu njagalo kiddamu oyina siriimu kyova olabanga weetakula obulago bwonna ne buyubuka wafuna oli owaffire lutaaya omukambwe era senga tewamwina senga tekyakuluma naye ninze kooti empite tempita kooti tempitanga nze nkyaddamu nti oyina siriimu owaffire lutaaya kyova olaba tosobola kuva mu Amerika gwoba oyagala va mu Amerika ojje wano olaba eddagala teriikubule Kapere namulinda ku airport teyalabika ngenda kugenda mu Amerika ntuukeyo nveeyo ngira simulabye ngende London